Manya ensonga lwaki okukyalira ensiko kikulu nnyo mu buwangwa bw'Abaganda. Bassebo ne bannyabo mu mpadde ekikanduzo okukka mu kawolongojjo okusikaasikanya ku ffumbekero eryaleetebwa omuyiringito gw'amalombe ogwakola omwalaalo mu nseete ogwavaako omutunga ogwabunyaba musenga mu nseete emiwabo. Bannange mu mpadde ekyanya ow'amali bukyawe ennoga nange kennyini sigenda kufuuka bugalo buti omuddo ate ne bulabika okusinsimula ettooke. Mwana wattu abaakisimba wamma ddala be baakiwoomya ate nga twalyanga mbidde nga Namukaga ali ku Buganda. Kale nno kanve mu kwesumagga ng'omusagga gwa Nakkobyo kantandike gwe nagunjukira ng'omusimbwe yagunjukira ekigo. Manya ensonga lwaki okukyalira ensiko kikulu nnyo mu buwangwa bw'Abaganda. Bassebo ne bannyabo okukyalira ensiko munnange kuno kwakolwanga baana ab'obuwala naddala munnange amangu ddala nga baakazza omukono emabega. Omwana ow'obuwala bwe yabanga azizza omukono emabega n'ategeeza ku nnyina, nnyina yamusindikanga ewa ssengaawe. Era munnange okukyalira ensiko olwaleero ngenda kujjawo obulimba bw'abantu n'engeri gye bategeeramu okubeera nti nno omuntu akyalira ensiko. Ndi wano okubategeeza nti wano mu Buganda kye bayita okukyalira ensiko mu Buganda yesenga okukwata omwana wa mwannyina n'amutwala ku ttale oba ku nsiko n'amusomesa ku bika by'omuddo eby'enjawulo. Naye abasinga ekintu ekyo mukitaputa kifuula nnenge naddala eri bassenga abafere abeeyita bassenga simanya baabakola ogw'okuwemula nga munnange tebannyonnyola bantu nsonga. Naddala ekituufu kye ki? Lwaki omukazi akyalira ensiko oba lwaki omwana ow'obuwala akyalira ensiko? Era emikolo egyo egy'okukyalira ensiko senga munnange yagikola ku mwana wa mwannyina oba omwana ow'obuwala oyo yabeeranga amuweerezeddwa maama we ne taata we bamutendeke naddala eby'omu kisenge n'eby'omu maka n'okubeera nti nno omwana oyo asobola okwejjanjaba. Bassebo ne bannyabo okukyalira ensiko liba ssomo ddamba eryasenga okukwata omwana wa mwannyina n'amutwala ku nsiko n'amusomesa ku bika by'omuddo eby'enjawulo kwe bayita okukyalira ensiko. N'amugamba kano kayaayaana kakola bwe kati, luno lweza lukola bwe ruti. Naye abasinga okukyalira ensiko mukimanyi ng'omwana ow'obuwala okugenda ku nsiko munnange n'awunda ebitundu bye ebyekyama ng'abiteekako enkoba oba ennyambalizo nawankubadde muyina n'erinnya oluusi lye muyita ebyo munnange ebibeera biwundiddwa ku nsiko. Naye nze olw'obutayagala kuwemula erinnya liri nga limpulikikira bubi ate nga ne lino nga ne gano gamu ku mannya ate agayitibwa ensonga eyo munnange okuteekako enkoba oba ennyambalizo ogwo ekyo nakyo kitundu omwana ow'obuwala kyakolera ku nsiko ku mukolo ogw'okukyalira ensiko. Mu ngeri ey'enjawulo era senga amubuulira n'omuddo. Era y'ensonga lwaki wano mu Buganda abaana ab'obuwala be basinga okubaamu ebikolwa ebyakalogo kalenzi olw'ensonga be bategeera omuddo ogutega ettalo, be bategeera omuddo oguwunza omusajja, be bategeera omuddo oguwunika. Lwaki? Era ataakyalira nsiko ogwo omuddo tasobola kugumanya. Ekirala abaana ab'obuwala lwaki senga yabatwalanga ku nsiko okubasomesa omuddo olw'ensonga nti omuddo guno gwayambanga nnyo mu kutebenkeza amaka. Era y'ensonga lwaki ffe abasajja kizibu kya kumanya muddo. Naye abaana ab'obuwala bw'ofuna omwana omuwala eyakyalira ensiko nga senga we yamulambika engeri munnange omuddo ogwo gye gukolamu naddala ku nsiko gw'omusajja munnange. Era omwana ono ow'obuwala ne w'oba olwadde yakufunira eddagala kuba lyabeera lyamulambikibwa senga we ng'akyalira ensiko. Omwana era ne w'aba afunye olubuto amanya eddagala ly'anaanaaba, amanya eddagala ly'anaateeka mu kyogero kubanga abeera yakola omukolo gw'okukyalira ensiko. Naye ng'omukolo ogw'okukyalira ensiko si gwe mukolo ogw'okugenda okuwunda ebitundu ebyekyama nga bakkojja abafere basenga abafere we batera okubategeeza. Bategeeza abantu nti okukyalira ensiko liba ssomo lya kumanyisa mwana wa buwala bika bya muddo oguli ku nsiko ebiyinza okumuyamba kubanga bwe yazzanga omukono emabega kabanga kabonero akalaga nti omuddo ogwo agwetaaga gugenda muyamba
kubanga yabanga asobola okufuna olubuto amanye omuddo gwananaaba, yabanga asobola okufuna omusajja amanye omuddo ogwo munnange gwanawanga omusajja oba munnange okumuzzaamu amaanyi g'ekisajja. N'olw'ensonga eyo okwo kwe kukyayidira ensiko, wabula na wankubadde abantu abamu bagamba nti kuba kuwunda bitundu bya kyama, kituufu ekyo nakyo kiba kitundu kya kukyalira nsiko, naye nga si kye kitwala omwana ow'obuwala ku nsiko okubeera nti awunda ebitundu bye ebyekyama, okubiteekako ennyambalizo oba enkoba, na wankubadde muyina n'erinnya oluusi bye mukiyita ekikolwa ekyo.